Kakati ze bino bye mbagamba. Ennaku z'omubbi nga tezinnaggwako osobola okubba nga tebakwata. Ennaku zo kazaziggwako ziba ziweddeko zibaana nti. Kakati mwana muwala gw'olaba oyo yakwatiddwa nga abba engatto. Yagenze n'abba engatto, peya na peya emigogo gy'engatto n'agisiiba ku luwuzi. Agibba agitwale oba agitunde oba akola atya oba azambale teri amanyi. Wabula bwe yakwatiddwa bamukutte emigogo gye yabadde abbye ne bagimusiiba ku mutwe ne mu bulago. Ne bamutambuza tawuni yonna nga bw'ayimba. Bankutte nga nziba engatto, bankutte nga nziba engatto, ndi mubbi. Nze bino bye mbagamba mukole. Mugwene mukole muve mu kuvuma emirimu. Muvuma waneno bakadama nga bali ku byeyo ne mugamba mwe temusobola genda mu bawala bukooza matooyi, mwe temusobola kulabirira bakadde, mwe temusobola kukola biki. Kati babakwata mubba ne mutandika okuba nti musumbuwa abantu. Ennaku zo nga tezinnaggwayo osobola okubba nga bw'oyagala. Imagine abawala basinga okulabika obulungi be basinga okubba, be basinga obubbi. Mulabe bw'afaanana. Agenda ayimba bankutte nziba engatto bankutte ennaku ze ez'obubbi anti zibadde ziweddeyo. Kakati engatto peyi ezo zonna ne abakazi bannanga abamu nedda. Abawala boyfriend wo ng'akulaba, maama wo baganda bo nga bakulaba nti nagundi bamukutta abba engatto ali ku intaneti akatambi kasaasaana. Kasooke kutuuseko akatambi k'omuwala ono okerabireko vidiyo gimpereka like etambule tuwe ku buli muntu. Kumawo zadayo bamukutta abba ngatto. Bamukutta abba ngatto. Bakutenziba. Tunula wali mu kamera bakutenziba. Aha. Kali tambula kugenda itawo. Obuzibu obuleetedde abawala banene okusiba oba nti beenyigira ennyo mu bubbi kuba nti baagala nnyo ebintu by'akakeeka, baagala nnyo eby'obwereere, baagala nnyo ebintu bya sympathy okubakwatibwa ekisa. Okitegeera oli nakeera ku makya nga ye engalo bunani nalowooza nti okubba mwagenda okufuna ki? Mwagenda okufuna obuwanguzi. Oba okitegeera ekintu ekyo nze kyendaba kubanga omukazi ye muntu ebirimu gibula naye okimanyi nti omuwala kati nga bano abawala abasinga obungi babbi ate nga balabika bulungi. Okimanyi nti kyangu nnyo omuwala omulungi okuba nti afuna omulimu lwakuba nti banoonya emirimu. Agenda ku mulimu n'agunooma abaana baliyonga olunaku afuna 5,000 mutwalo naye nga at least kalina waali yeepangisiriza obulamu butambula. Naye n'osanga bano abawala ng'ono basula mu nnyumba abawala nga 6 babbi basala basajja nsawo bagenda mu mabaala kukola biki. Kati obulamu mba mugenda kubutambuza batya? Omusajja agenda okukuwasa gwe mba nsaasira kuba naye oba ojja kumubbanga. Okitegeera omaye omuze obubbi buno muze bagamba sitaani talokoka naye ate obubbi osobola okukera ku makya n'okola ki n'obuvaako. Oba okitegeera abawala bano bavuma emirimu, abawala abo ababbi bavuma bakaddaama okufa obufi. N'agenda ku ssimu n'avuma nze sisobola kugenda mu bawala bukooza ttooyi, nze sisobola njoza ntya ttooyi nze nga bwe nfaanana. Kati wuuyo ye bamukutta bba nga baswaza atambula. Nze sobola kusiika chipu, sisobola kusimanya kuweereza mmere, nze enjala zange. Petujja basekerera ojja kubba fo jo tukusekere obe ojja tukusekerere
ate ffe tulina ekyokubakolera. Ojja genda obbeefu ojje tukusekere. Abakazi naddala abawala mulekerawo obubbi. Mulekerawo obubbi. Ate omanyi ekintu ekisinga okuswaza ku nsi ya Katonda kuno ng'okutambuza n'ebyobbi nga babikusibye mu bulago nga bw'oyimba. Nze nagundi bankutte enziba. Kati imagine yobbye ku kyalo nga kuliko akalenzi akakwana nga weeraga. Mbugwe oli class above. Oli high level. Mbugo wamalayo. Kati nga bakukutobye engatto muvubuka n'akusanga nga bazikutimbye. Akino ono si ye muwala eyaŋŋaana ng'agamba mbu ye wa kitalo nga bw'alowooza ye mubbi bw'ati. Amayinja gonna gaba gayiise. Abakazi n'abawala ababbi mugende mukole. Mugende munoonye emirimu mukole, mu tawuni emirimu gyegiri, mukole emirimu mingi yadde si myangu gya kunoonya naye ate emirimu mingi tegisobola kubula. Muswaza abakyala bannammwe mubaswaliza ddala. Bakazi bagera ku makya ne beekolera. Ne mubaddako ne mubavuma. Tolina mwana ku nsi naye okukola kukulemye oli mu bubbi. Omukazi bamulekera abaana akera ku makya alina okunoonyeza abaana be ekyokulya, alina okusasula renti, alina okwerabirira. Oba okitegeera ne mubaddako ne mubavuma ne mubajolonga nga gwe otasobola kukola mirimu gya kisiru, mirimu gya mufunampola. So byebyo biretedde bano abawala okwenyigira mu bubbi naye mukyayongera nnyo okuswala. Mukyayongera nnyo okuswala. Okuswala kwo mukyaswalira ddala. Gwe kasoobo n'abanga okyenyigiramu egyo emize gy'obubbi okyaswalira ddala. Mwenna abakyala bakera ku makya ne mugaa ne mukola, ne mwekolera, ne mukolerera abaana bammwe, ne mukolerera obulamu bwammwe. Mbatumirako era mbawa saluti y'amaanyi. Era mbasabira Mukama Katonda abongeremu baraka. Abongeremu baraka ebintu bimunkola bibe nga bitambula nga we mubyagala. Mbasabira mikisa gyokka. Abakyala abakozi. Abakyala abakozi mbasabira mikisa gyokka wamma. Okitegeera. Ne bano abakyala bano ababbi. Mukyaswala nnyo bajja kubookya nammwe. Mwawona kano nkoogera nnyo bano abakyala bawona. Bwe babakwata ssebo tebabakuba binnyonnyo ku byasa. Naye ogusajja kati singa ekisajja singa kati kifeesa nga bakikubye kyo nga bagenda kukyokya. Nga bagenda kukyokya omusajja bampale emu ne baagala okumwokya. Naye ebikazi mmwe ebibbi mukyesiimye nti mmwe tebannaba kutandika kubookya naye gye mujja. Mbagala nnyo mwenna abangoberera. COMICO Uganda. Peace and love.